kale bannange olaba omwana omulungi. Look at the children. Gatuta olwala lwo kandabe kale temukifuula nnyo nsonga mu bifaananyi nga mubirabye ne mugamba yasizeeko olwala lumu. Bannange amazzi gatuta olwala lwaffe. Ne Spice oli kawala kalungi nnyo. Njagala ofuna omusajja nga wallahi w'amaanyi. Naye nga abasajja mbala abatuwerekera emabegaawo. Nze mbadde sitambula nko nga nina abasajja. Mbadde sitambula nko nga nina abasajja emmekete emabega wange. Laba nno oli bw'avaayo. Beba abasajja beba Allah. Tuli mu source management. Source management. Twaleese abasajja bonna ono wange oli kati gwegeze otukwateko. Owulire ensasagge. Akaviri k'amaanyi. Empewo ekutta. Those are the things kuba nga tushootinga mu nkuba. Hustle is real, man. Naye omanyi okuwuga Spice? Simanyi yadde era ngenda amazzi ne gamala gantwala. Sidda ngulu yadde dakika n'emu. Ne mulaye kabebi. Kabebi mukalabye. Look at the children. Bagamba bu children muddeyo muleeta abayimbi bamwe abo tutategeera bulungi kati mulabe omwana. Ugandan water. Look at Ugandan water. Clean and fresh.